omulabirizi w'e Busoga His Grace Bishop Michael Kyomya alangiridde obulabirizi obuggya obwa Central Busoga Diocese olwaleero. Bishop Michael Kyomya abadde mu kusaba ku kkanisa ya All Saints mu kibuga ky'e Iganga n'ategeeza nti kino kisaliddwawo obulabirizi nga eno y'engeri yokka gye bayinza okuweerezaamu obulungi abantu ba Mukama. Bishop Kyomya era ng'agambye nti amannya g'abasuubirwa okubeera abalabirizi b'obulabirizi obwo gagenda kulondebwa era gaweerezebwe wa Ssaabalabirizi olwo nno basobole okutikkirwa. Bw'atyo n'akubira abakkiriza bonna okuwaayo nga tebeebalirira basobole okubeezaawo obulabirizi buno obuggya. Ye ssentebe w'olukiiko olutegesi lw'omukolo guno Kasisa Fred alaze essanyu eri omulabirizi era n'ategeeza nti ekitundu kya Busoga kigenda kufunamu nnyo bya nsusso mu bulabirizi buno. Yeeyamye nti abantu bonna bajja kugoberera amateeka g'ekkanisa kubanga y'engeri yokka balina okuyita okutebenkeza obulabirizi. Nteekwa okuba mu kisuubirwa okuba Central Busoga Diocese mbatwalira amawulire era nongera okwagala nabo tusiimye Baba. Ye akiikiridde abakulembeze ba disitulikiti y'e Iganga Gabula Ezera ategeeza nti olukiiko lwa disitulikiti lugenda kuwagira nnyo obulabirizi buno. Tulina kuwa